Malakai Eco Lodge, mujjo muchakalemu, mujjo mulimu abagala. It's a very, very beautiful place. Gwagala okubanga okola photo shoot. Awuno atugambye akuba ebifaananyi. You want to do a photo shoot. Kinyuma nnyo okubanga olina ebifaananyi. Buli step gy'otuukako. You have a story to tell. Take memories. Weekuba ku bifaananyi ate obeere ng'olabika bulungi. Akafaako osobola okubanga okubiramu ebifaananyi n'ebinyuma. That is Malakai Eco Lodge. Gwagala video shoot, gwagala kuzannya movie. This is the place to be at Norwecho Jangu, ekitende wane Kajansi. Osobola okuviramu wano ku Kyebweya. N'ovuga signpost zijja zikulaga so okuviramu ku stage wali era n'obeera ng'ovuga n'otuuka ku gate yaffe service nungi nnyo kajuice kalungi balina pizza. Oh my god, their pizza is very nice. N'olwekyo jangu obeera ate ng'obawagira atuukawo you want to have a wedding wabawo live band buli lwa Sunday tulina bonfire ate nga tulina ne lovers experience egenda okuba ng'ebaawo mu mwezi ogw'omusanvu. Bannange tosaanye gisubwa teekateeka omwagalwa omujutako autu omukyala aleeta omwami abaana bagenda kuwumula jangu nabo mu kyakalemu. It's a very nice place ate nga kinyuma okubeera mu bisala byo ebyeddembe. Gukyagenda mu maaso ne professor bagenda tuwayo ka clip ke katono ng'akubuuza obadde okimanyi waliwo yayita president wayita tikyampamire n'omubuuza amanyi ati first abuuza president yennyini. Yeah, most people. Yes, I was like, hey. Then after nengamba naye namukyazaako wano ku shock LNL. He gave me a good show. Nanyumiza story ya love ye ne mukyala we. I think ye muntu omulala naye yavaayo ali proud of his wife. Naye n'ayogera amazima nga talimbye. So naawe oli wakusatu. Ne navyo told us abasinga abakulukulu babadde nga boogera abakyala baabwe. Naye ng'oli muto okuba nti wasalawo bw'otyo n'ogamba nti kale kansitolinge n'ono. Kati njagala kukubuuza ku kino ekibuuzo. Abasajja abayaaye nga batulimba nnyo. Kati gw'oli musajja munnaabwe. Tutegeeyo tutya nti omusajja ono muyaaye? Obimanyi otulimba. Obimanyi omusajja batulimba. N'akugamba ebigambo n'akulimba n'oyitika n'akulekaawo. I think kati omusajja omuyaaye Koswali tumanyimu ababeera bwe muti mwe bayaye ate mwe muli real abambala engoye bwezityo boots and everything. Ole jasibye taaya ayambadde ne kooti. Nogamba nfunye. I think eba character. Eba character. Nera nawe ng'omuwala olina okwebeereramu. Okitegeera. Biseera bisinga abawala mubuuka mangu. Mubuuka mangu gayajja n'akufumba awo ennaku bbiri nga batandisedde omupostinga. Okitegeera. Is posting a partner bad? Not bad, but not in 2 days. Nkusanze leero on Saturday you're already posting me as because I'm excited. Okitegeera. I'm having you. My new fish. Soko kakkane. From the pond. Okitegeera kati kyovolaba ogamba nti batomera abayaaye. First calm down. See this guy kuba gayolusajjanga naye abaze wiiki emu muyitemu kiggwe. So of course bw'obanga oli excited naye otandika okupostinga mu nnaku bbiri kitegeeza mission egenda kutuukirira. Okay. After 1 week abule, but you give the guy time. Okay. So komwe emyezi ebiri. Nga muri awo olabe. Olaba nga kufiirako nnyo ayagala kukiggwewo. Ndawo tunamu n'ogamba. Nantala batalo tulwawo nga akulekawo nga gamba munaye walwawo. Tulogamba kamujjemu musigaze. Oyaba muyaaye. Okitegeera. Ya omuntu akwagala abasobola okubeera patient nze kyo kyenzikiriza. Really? Yeah. For how long? Webanga love ya ddala. Okay, kati kanku example wetugenda mu church naddala abalokole. Sex before marriage. No sex before marriage. You believe in it? I don't want to talk about it. No, let's talk about it. No, like seriously. Okay, I think kisinzira kyemukiriziganyizaako gwe ne partner wo. If you two are okay with it, go ahead. If you are not, mulimu ababuuza ekyo. If you are not, if you are not, temwerumya. Okitegeera, temwerumya. Because at the end of the day, marriage is between two people. Gwene partner wo tebiri mu mateeka ga church, tebiri mu mbusimayanga tomukwatako, tebiri mu mbwa n'omusumba ajja okupika okuwasa. Tagenda kubeera yewamu. Tunaganda okugamba nti weekuume ajja tugojjo tukeera otuke kigenda okudisappoint. Of course you saw the beauty of the person. Kumbe munda mulalamu. So muteese
Yogera ne partner mugambe this is what I think, akugambe this is what I think, mukiriziganye mugambe nti afe tugenda kwatangako oba tetugenda temwerumya byansi byakuleka. So it's okay if mukiriziganye okuba nti mu having may you make love, it is well. If you believe in the pastor, then kule pastor kyagamba. Yeah. Wow. It is between marriages between two people. Jakati mu abasajja omuntu katugeze gambe abasajja batulimba nze ndi mukazi ndi muwala ndi muwala ndi mukazi ndi muwala kati abasajja batulimba olina okulaba leero nkyana gamba I'm so crazy about you, I can't sleep without you, you're my life in 2 days. Biba byaddala kata ndiyo kyembadde nkugamba bulijja abeera waati akatanna kulaba anti kati andabye mbu kati akulabye kati abuli atasobola kwebaka kati abaze nakumbwa bateyebaka no like beba tugamba kati ngo mugamba soko kakane onaddamu okwebaka nga tujja nga twogera. You sure? Am I not going to lose him? What if nanga sanze nange ndi taken already, nange I can't sleep without him in those 2 days mulabidde? Bana endoza wache bayita love bajita batya first sight. No, there's the person being obsessed by you nga just the obsessed nga kwa tukuita kwa yeah lasting. Yeah, that is lasting. Burning in fact. So ekyo nakyo kibaawo. I think era kyovula bango ulira abantu abagamba mba had a one night stand. You met a guy tomumanyi. But we have seen night stands working for a few people. Nemuyitamu. Abamu bakifunamu. Muna ekisinzira. Abazwena ne Bebe Cool. They met, it was a one night stand. They are together up to today. Nange ndagala gezesa. Kati yo story yaabwe anti kati oyinza obutabanga bo. Okitegeera. Buli omu abane bazita nsinkano bakita batya mu Luganda. Mu Luganda bakiyita ki? Mu Luganda sikimanyi. Ne bakitegedde. So I think kisinzira story tejja kuba yazwena and Bebe Cool, story yange tejja kuba ate yo okitegeera. But nze kyenzikiriza nti one night stand nedda. Tujireke. Tujireke. Ofaki nensi. Omanyi waliwo weegumya n'ogamba n'ekinfaaki kakikole kigwe. I think ebiseera ebisinga kubanga n'omulenzi era naye agenda okujja akulabe then one day already alaba oyakiddewo. There will be no value for me. Yeah. Okay. Yeah, ayinza okuba omanyifu abalenzi for men tetubeerawo ne tugamba mbu today you don't want sex. You want sex every day, anytime. Every day it is a need. Sure. So yeah, so you can have sex like 3 times a day with different girls. Not even 3 times in total. 10 times a day. I think omusajja kisoboka. Okay, 3 times a day tetukisusa nnyo ku 10. 3 times a day. Tukikomye ku 3 tetukyambusa nnyo. So omusajja ye buli kaseera omubiri gwe wolagira nti you want he's ready. Okitegeera. So chovolaba ye one night stand kijja mwanguyira. A man can sleep with a woman nga tamwagala because abadde amagalako sex. Yeah, it can happen. Chovolaba waliyo bamalaya kukkubo. Tewali agenda yombola okuba abaagala. They go there. Your government sex for men, it is a need. Why do you men say, prove to me that you love me, mpaku sex? Come make love to me. Government for us it is a need. Fete tuliko gamba mbu I'm not ready. Mbu kwate kubawa kugamba I'm not ready. Ai abaya yabise baba. Abaya kolede dako gasatu gateyebaka. Every day fetu ba ready. Era oje waka. Maybe ngombe, you know what, I'm not in the mood. Yeah. But when you come omusajja, ongamba nti I'm coming at your place. Omusajja muto already abaya switch inze da n'emirimu kolo giba gimulemye. Okitegeera so genda okutuuka nga for him is ready. Yes. Kati okujja ko ng'omugambe nti you know what, I'm coming but I'm not in the mood. Kusimu omutegekerawo kusimu. Yeah, mutegeke nga tunaba kutuukawo. Ba otuukawo mujja kulwana. Because yeah, I don't touch me. Akugamba why did you come? Kati buvudike ya buli bukuyomba. So when I come at your place olozamba nze okitegeera. Ne mutegeke mugambe kusimu mugambe man I'm coming to see you but I'm not in the mood for sex. Kuba mabachala mbana cho. Yeah, true. Yeah, obera wawo you just not in the mood. But those girls that say they tell men I want sex. Hello, are you there? Nzija. Yeah. Nzija nkujjemu awo mangu. Of course muina na period za mwezi simanga ovulation. Yes, ovulation time. Yeah, when you want sex. Yeah, true. When you want sex. Yeah, of course if I'm your boyfriend you call me and tell me you know what I'm coming I want sex. Really, you don't take me stupid like tola banganza omusegu okugamba nti I want. But you're my girlfriend. Omanya mutu ka mba mu dating ati wali kimutanyumyako. Kati kimutanyumyako.
You people mba ntanga babaga naloza ndi musegunyo pozinga wakamu meetinga but if you wosiga obanga oli ne guy wo mu dating for some time mwirabye you've had sex before chiche mutalabye so it is okay kubanga n'omusajja naye mulimu ajja okutuka gambe babe come kiri mubi okitegera neza ongambe batubanda banga tompadde kitiibwa I don't want you to tell me you want to make love to me put me in the mood they call me nimbalimba that is what we of course kinzo butaja direct naye at the end of the day chaba tegeza nawe ngebenaze musawo naye ng'omuntu olowoozamu n'otegeera omya etali bulungi ne Ogenda okay so there are girls that do a lot to win men's heart no gamba katika ngende wa guy let's say we are courtshiping dating ngende njoze engoye njoze ebintu mulage nti ndi wife material tubikola mu butuufu oba bikyamu and sirowooza nti omuntu abanga tannaba kufumbira yetaaga okukola ebintu ebyo you don't need to come and cook for me does not do that. No, you don't have to come and cook for me when we are courtshiping. You don't have to tulina kujja kunjoleza because at the end of the day again tetuwasalo nga tunoonya bozangoye tetuwasanga tunoonya bafumba mmere so nze kitwalanga kikulu I think naye sigamba nti kibi wayinza okuba yabakikola nga bo bakinyumirwa ebyo betukola bisobola okuwangula omutima gw'omusajja like let me say I want to prove you I'm a woman I'm a wife kanjoze engoye ngolole njalo obuliro osange ennyumba nga ngitimbyemu obutimba I think kisinziira ku musajja kikyayagala okay person you are dating okitegeera nzize katojja kunsanga nga ze tebindya okay tebindya nja kwata omutwalo mpo omukazi ayoze alongose okitegeera ennyumba nje erongoseza seetaga muntu kujja kulongosa nnyumba yange ennyumba nje erongoseza wembeera obudde buno mukwano gwange alina girlfriend kati akajanja kano akamuŋŋambisa luli naye lwaki mukazi wajja n'atakulongoseza ku nnyumba alina asikari yalongosa ennyumba n'aŋŋamba si ekiba kimuleesa abazze kukola birala nnyo mwate omulimu gw'abazze okukola gw'amaanyi nnyo okusinga okulongoosa ennyumba okitegeera naye nga girlfriend olwaki ajjeewo nga waddugala ajja kugirongoosa ennyumba lwaki ajjeewo ng'olinayo engoye eziddugala anyway nze sirowooza bwe ntyo so how do you tell she's a wife material if this bino bye tukola tebisobola kuprovinga ebyokoza engoye n'okufumba it's what we thought way back era nga tukola nnyo okulaga abavubuka be tuba tuli mu courtship nabo I think edda kyabanga bwe kityo naye tebaatuwasa fe abayozanga engoye ate abajjanga obuzzi nga n'essuuka tebaziggyako be baawasa I think edda kyabanga bwe kityo omukyala alina okubanga amanyi okufumba omukyala alina okubanga amanyi okwoza engoye ne kati washing machine zajja omukyala teetaaga kumala nnyo budde tashamye munawo obitta oba olabira eri kati anti awagira ggwe kati waliwo ennaku zino abantu baba bize omukyala akola ebiseera ebyo kyabanga nti omukyala agenda kusigala bako omwami agenda akole so olina okumwoleza olina okufumba obudde buno oli wano oli mu kukola sho okitegeera probably ne gayi wayina gyali mu kukola weekend ogenda kuba ku mikolo kati akusubira ate omuleze n'engoye nenze muna esizooza ati kati kyenkugamba nti ebiseera biri kyabanga bwe kityo okuba abakyala basigalanga waka nate samulagirawo nti nzooza mukunkwana andi nakyo kirungi obutapretendinga kuba nja kujjawo ndage mbu simayanga mbu oyagala okwoza mbu oyagala okufumba ngibyo ddala tobyagala olimu kwekoza then you're not being real so ebyo byabanga byabakadde ebiseera ebyo budde buno omukyala akola omwami okola waliyo bano abakozi gende sembabula ofuneyo omuwala ajjayoze abeewo ng'afumba twogera ku sex are very important nti omusajja omuma sex asobola okukyawa kisinzira ebbanga ly'omumumidde katugeze kale mumumidde mwezi bwe mbanga mbeera mwenna nga tubiri mu nju ffenna nga muli mu nju mwenna nga muli mu nju mwenna omusajja oba omusse olimba oba omusse kulwaki nedda twogere ebyaddala kati kale omusajja ye mu butonde bwe alina gumiikiriza kyenkana ki nga teegattana nze kyenzikiriza ki kino wabawo ensonga lwaki omanyi ebisa ebisinga it is communication okitegeera ojja kujja oŋŋambe you know what I'm not ready for sex I'm going through this and this nja kitegeera I'm very stressed I don't want sex nja kitegeera era nja kuwaayo ebbanga lyo bwe liggwako nkugambe madamu
tukoze tutya okitegeera ngabwe woli onize but yeah you can't come and tell me you don't want to have sex for a full month nga gwe kyoyogerako kyokka because wanyiziza so naye agenda kubeera anti kati bebigenda okuvaamu era ajja kuba ali awo alabe neiba okitegeera ate nga neiba naye vibe weeri so naye ojja kutuuka okulaba nga takyakunyega about sex kumbe is having sex somewhere else okitegeera so I think ekibaawo kubasa ebiseera ebisinga ba communication mu relationship. What can keep a relationship if abavubuka naye nga neteeke ndi muvubuka nagambye kiki ekisobola okuuma relationship mufa abavubuka nga tujjeko sente a sex what bond are we supposed to create as we lovers courtship eno gikuuma ng'ekyatambula nga bweri? Okay, me I think I'll give my experience nze nganze n'ebiseera ebisinga saagala kubiteeka ku bantu nze okusinga I think it is communication. Okay. Nti njagala oŋŋambe leero ngenda kugendako ekibuye ewa anti wange nkole kino so that sikubira ne kange nga toli kibuye ng'ambe ye ate wagenze kola ekibuye then you're not clear naze wano okitegeera yeah so ekyo nze ng'omuntu ebinkyankalanya njagala mmanye yagambye agenda kibuye sijja nakukubira maybe nja kubuuza ye otuuse oŋŋambe ye otuuse nkuveeko okitegeera so communication then understanding each other I think then trust nomanya nti nze akati girlfriend wange wano wentuuse mwesiga ekyo ekiraga nti omwesiga. How do you build trust before you get to know how do you build trust? Okay, nze nja kuwa example nze nyina ekintu kyesikola nze sikebera simu ya girlfriend wange omwesiga. That is building trust. Yeah, okay nakisalawo ya nekiteekamu ne ngamba sikebera simu ye lwansonga at the end of the day kyokebera ojja kukisanga kuba ye muwala okitegeera jali mukolera ku mulimu kigeyi kijja kumulemerako awo kisala amagezi kifune namba ku mukozi munne kyagikibwe kijje minibox kimugambe hi baby kati gwe olujja okukwata essimu message ojja okutuukira kugayita mumanyi yamusindikidde hi onyige so kyokebera kyonoonya mu ssimu y'omuwala oba ojja kifuna nze kyenzikiriza yakuba bagayi bangi abahiitingako okitegeera but for me it is okay kukwata essimu yange n'agikebera tonimba omulimu gwokola you're a photographer abawala baba bangi bamaids shoot zo naye ngenda kuwa shoot yange shoot zokola kakati if you don't get anyone to crush on you oba someone gets your number atandika okubanga kabachita flirting with you najugwako why do you give her your phone? Anti kati nze kiriwo nti nze akimanye Ben is a content creator, Ben is a photographer. So sinto baba tebabaamu. Nenze songa kimuleka akwate alabe nti ya message zibaamu but you don't reply back. Yeah, it is okay. Nenda geze sangenda kweza message ndaba batonze. Kambe hi babe. Nja kubuza who is this? Really? So ne wanaja najikebera ja kulaba ati wali wonyo communication again. But I've said hi babe, mbuza who is this? Ngambe Sharon. What other person? Anti kati kyekizize ko mazo kungamba Sharon. Anti agwadda. Era ja kwate simu yange mugambe oyo Sharon namusange ya namukuba bifaananyi. Ono muwala yansindikidde namba yajeje ku TikTok simu manyi. Okitegeera? You explain yourself. Yeah, so kati nze nakikola bwento for how it is okay ja kwate simu yange. Mweli of course agala muntu mulala kwate simu yange ate ntandika okukabanga Victor Louise so password mweli ne ku WhatsApp olugalo kweruli era ajja kukwata esimu yange alukwata aluteekeko evemu naye gabizeeko olugalo security tebakwata esimu ne bifuluma ngere ba Patricia bino olina okuba n'ebintu byokuba kati of course olina chat zone boyfriend wo zotayagala abantu balala bafune ekitegeera mulimu n'abantu boboyogera nabo nga toyagala just muntu ajje ya emboze yeah nimbamu abantu boyogera nabo mubeerawo nga mwogera ne bamuhooza oluusi kati that is how you're building trust nti amasimu gali free yeah nze eyange eri free nze okweyamba obutakyankalana eye nagivaako in fact sagivaako I think makama yanyamba sijikeberanga ne waje mpanga mbikule nangamba oba hold for me soka kujinyiga nezikira wasagala kemwa wamusanga mubefanya where did you get her awo kawo botu gamba kiganyi professor okay waliwo yali Easter I think 2019 the first time I saw her. Wow, you've been together since 2019. Bibaawo naye nga we are together.
so nazoka mulaba mu 2019 twali tuli mu bali bagita nayo tubireke but twali mu games and what the first time I saw. Okay. So you guys have created the bond. She's your dream wife? Yeah. Wow. How do you tell she's my dream wife? Balange ndagala mutangambye Sharon you're my dream wife. Dream wife kyekinyiza okuba sikitegedde. Nganyiza okwekyusaamu. Sitegedde. Tasa kwekyusaamu. Dream wife ye mukyala w'ekirooto kyo. Kubanga bagamba dream ka. Nonye mmotoka akabi. So kati is she your dream wife like your mukyala ogulaba Your Excellency. Obadde okimanyi nti singa osangibwanga wajja mu buyinza mu 86 era bwotyo n'otukulembera paka 226 obadde okimanyi nti akadde ako oba waddembe katukireke muzeeyi mbadde manyi ogamba okwesimbawo obadde okimanyi nti singa osisinkana omulalu ku kkubo ng'otambula era omulalu oyo n'omuyitako obadde okimanyi nti wayinza okubaawo omukisa gw'amaanyi okuba nti omulalu oyo gw'oyiseeko aliko ekikyamu ku mutwe ekyo mbadde sikimanyi oli mukugu kale muyimbi kigogamba omuntu onanyimbira kayimba k'omukwana this song really turns me on like munsi yonna not here in Uganda alone but internationally and here munsi yonna obuyimba bw'omukwano bannaye kati obaze ebujja ate ogenda katuyimbira kayimba ka mukwano kiki nali mpulidde neŋŋamba bannange ndaye kasiri muntu wa buyimba bwa mukwano ano busindika tomusindika mukyala nyimba za mukwano what keeps your relationship ebinyuma ebisesasesaawo ebisesasesa you joke with her mukolera mu comedy what do you do ate mwatusimukolera mu comedy omukuba ebifaananyi n'ebifaananyi nno nabyo sibimukuba njagala omusajja akuba art nga neeyambula nankuba art ndaba firimu ezo omusajja mukazi we yeebase wano aliwe nga Titanic we yali Jack nakuba Rose byenjagala but we talk about everything. Wow, I think okay. yeah ebiseera ebisinga oddayo nakugamba so this happened ndina okusooka n'owuliriza n'okwowa n'onaaba ne weebaka nenkya nakumawo but you listen to her. Yeah. Wow. Advise eri abavubuka abato about okusalawo okuba n'omuntu omwe ekirungi ekirimu and of course ekirungi ekirimu ne advise gye bali abavubuka abato nga nze nange siri mukadde kulaba I think one thing omanyiza ebiseera ebisinga ngamba abantu addiction tumanyi yanjaga oba namwenge ne addictions nyingi ate ebiseera ebisinga addiction nzibu yakulwanyisa kyovula abantu abatwala mu rehab n'alwana n'omuze gwe yeetandikira wali awo ne bakyaliwo nga muli mu vibe n'onywako ku njaga then gwe n'ofuuka addictive ne batandika kati boli mu rehab bakulwanyisa ogezeeko okuwona omazeyo emyaka 2 so nze ndowooza n'ebino ebintu by'okugamba nti I'm going to sleep with this one otuuka n'ekituuka nga man kiri ku ggwe ate kati olina ogenda kusanga rehab yakwebaka n'abakazi okitegeera so you just have to make that decision n'ogamba nti okay abaana babaawo naye n'osalawo n'ogamba nti kambeere n'ono just weewonye okulwala weewonye abaana abangi jja kufunisa ono tukoyina abaana bana buli mwana alina maama we bijja kulema okwasaganya but if you get one person muzaalimu abaana 12 oba owulira ng'oyagala baana
osibiraawo. Okay, otugambye oli photographer okuba ebifaananyi okwata emikolo kati ate nze ndi mukyala mutimbi tujja kukola so nsaba ndi muwala mutimbi lwaki neyita omukyala kwe wakitiibwa kati mbadde nsaba otueko ku namba yo just in case oli alina birthday ye alina shoot gy'ayagala alina omukolo ayagala mukuba bifaananyi mukwatira video ng'asobola okukozesa. My number is 0760 107154. Ojanguye 0760 107154. ngenda muta n'olwekyo ngenda berekereza nyaga obebaza mwena ababaddeko atusinkane enkya ku saa 12 n'ekitundu mugoleko katukole n'olwekyo mugende muwebake ate enkya tugenda kuba tukeera kukazana musule bulungi unless otherwise mukama atuwe ekiro ekirungi abasiraamu mukulike yidi yabadde ya Lwakusatu abatuwadde omuceere mwebala abatatuwadde tujja bakwasiza ku Easter ku Christmas yaffe Mary ali lubuto Christmas eduka tujja bakwasa gaffe kale kote nuwa ku camera Fahad, thank you so very much. Ye producer leta abagenge bano betuba tusabye ku list yawo buli list gujjo tuteerako atumukuleetera kale musula bulungi, we meet tomorrow.